gekera nnyo bw'otyo n'ontiisa. No, jasinze ndi mu kati naawe no wiki esemba kati ndi mu kwetegereza. Sobola okusigala nga nkujjukira. Onookubamu ebituli. Si kinene. Olunaku olwaleero engeri gye luli lunaku lw'abakozi. Njaga tutunuulire bano abaana abagezesebwa oba bayintaani. Yes, mu intaani of course kati mu mirimu kati ng'egya TV, egy'amawulire, obusomesa, abasawo, buli wamu waliwo bayintaani. Simanyi baboda waliyo bayintaani. Netwogera ku companies oba emiri nti tebalina abamu tebagusoma. Singa baali bagusoma osanga bandi baddewo gye babasindika. Bayintaani bano be baana abaveeyo gye bavudde nga bagize okugezesebwa. Naye ne batuukira mu mikono gyaffe oba egy'abantu basayimo abakozeeko. Abaana bano bambi basanga obuzibu obw'enjawulo. Batono nnyo abavaayo. Abalenzi n'abawala. Yes, abalenzi n'abawala. Though abalenzi batono nnyo abavaayo ne bakyogerako. Musirika. Then bakeeza kye mutukola kinene. Bakeeza bakola ki? Bw'osanga omuvubuka omuwanvu nga nze nga keeza wanjagala dda. Ate nga nkutya. Genda maaso wadde ogamba kyaba. Nti abaana bano bambi basanga obuzibu obw'enjawulo. Naddala abawala. First of all babasanga nga babatya. Omwana baba yakajjaawo kizibu nnyo ng'ali mu production, kizibu nnyo okusanga Saimo n'atawuza Saimo ye MD. Nti omuntu n'asanga Solomon ayinza agamba katono muganda onanyini TV. Nti azekwera ku TV ya kitaawe. Nti kati katonga ku BBS. Ojo sanga nga kituufu kati abaana b'engoma olumu oli tamamanyi bulungi agamba. Solomon yemulangira Junior ono. Nti abaana bano basanga okusobozebwa okwenjawulo. Osanga omusajja wa myaka 6 myaka 7. Kana of course bakalese kato bambika kutya tekalina bwa kugaana. Abaana bano mubatigaatiga. Oh, tiga nga kigambo kini bade nzo kiwulira. Kigambo ekitonotono. Babatigaatiga. Omwana bw'ajja ku tebo y'okukola kyalina okukola bambi n'atya. Tigaatiga omuntu abanga akanda chapati. N'abaana abalenzi bangi babakwata mu bifo ebitajja. Omwana ne bakulusanya. Babakabasanya abaana. Bakabasanya abaana abalenzi. Lwakuba nti bo abalenzi bw'anaavaayo n'ayogera bajja gamba gw'oli musajja kinaawe. Awo olina yitawo buyisi naye tusirikidde ebintu. Kukutukambiwala ate bino abantu balowooza tuli bakulu. Buli by'osirikira bigenda mu mutwe, by'osirikira bigenda mu mutwe. So abaana abawala bambi bizibu bingi nnyo bye bayitamu, bangi babafunyisizza embuto agenda okutuuka bamugamba awo Saimo etakola na wano. Because Saimo yajjangawo n'abeerawo nga kye twayogeddeko oluli nti Saimo yajja n'abeerangawo naye nga talina part of the company. Onosanga bano abantu abakulu eyali badde agaidinga ono omwana okubaako kyayiga ate instead of mugaidinga ate ali mukozesa bukozesa. Omwana n'atuuka okuva ku company nga talina kyayize. Naye babbosi baffe abali eyo abatulaba leero kusumulula mukiyige nti kama is a what? Kyokola naawe omwana we bajja kimukola. Saimo oyinza obbeera wano kati simanyi myaka gye noleka olinga banga mu 2. Obanga myaka 3 nze sikyabba. Ogenda mwana. Nakayingira 3 awo. Nze sikyabba myaka byonna bye neetaaga mu bulamu otandika obulamu mbirina. So osanga nti kati nga ggwe ojja gamba ate omwana wange anaatuuka ddi. But just know 14 years or 20 years from now. Kigamba nnyo abasajja abali eyo. Mu bulamu obw'ensi eno ekitonde ekikyala buli mukazi yenna agwana omukisa okuweebwa ku mukisa akkirize oba agaane. Buli muntu yenna akozesa position y'okufuna omukazi. Omubiri tuddawo ne tubyogera ne mulowooza nti tusaaga. Yes. Oba okitegeera. Nze omuntu akozesa ssente y'okufuna omukazi siminaako buzibu. Naye akozesa amaanyi. Naye nze omuntu akozesa amaanyi ge kubanga alina woofiisi. Kkiriza obagaana lwaba Katonda olumu alwawo sasula. Naye amala n'asasula of course. Ng'oyinza okufa n'ogenda nga tokirabyeko. Generation yo ebeddako ate yo nesanga obuzibu. Kati ate n'ekibi kye mulina kye mutamanyi kiri kimu nti ekikolwa kyogendamu kiri spiritual. It is spiritual. Kati ate okigendamu ne spirit enakuwadde. Ayinza okulaga nti akkiriza naye nga takkiriza.
kati omaliriza yesu obulamu otuuka musajja aga musayime obyogeza bwavu obyogeza butamanya but njagala okutegeezaawo kiri ekintu nti woweebwanga omukisa okuwa wanga tutaddeeko akakulizo n'akamu gwe batadde ku desk eyo gwa training abaana abo batraining katonda ayinza obutakuddamu ne n'akuyambira abaana n'akuyambira omuntu omulala katonda bino bizibu otayimba otukankala ng'olaba obulamu bwo bwanguye nnyo newobadde tosuubira oyiseewo kati ng'atolina ate kyokoze kati ng'ate muzeeyiwo ye yakusasula omutango ogwo kati ate gwe n'otafaayo kusasulira abaana bo muki mutango so erimu abakozi abaana ate naddala mu abaana ate bakama baffe munange tebabimanya nabbimanyako naye bano ababeerawo ku budesika abazimbirawo n'omulabulinga ali ku bwana abulimba bamanyi lwakuba nti wano mu kampani yaffe tekirimu naye omwana asobola omukono gwo ebyokulungi yabireke yogera bwogezi omwana ayinza okutuuka tugeze ba mu editing suit oba mu production ne batandika obeerondamu oli wange omwana n'omujja ne ku mulamwa ogwamuleese okuyiga buli ddakiika baleeta n'okuluzinga estimu okwekkiririzaamu kubanga manyi omuwala ekitiibwa kye kyekyo kakati buli bwatandika okubanga ate gunaye wavudde ate nekira omulala ne muva ate ne mwogera kati omuwala bambi confidence n'agamba nakamaze n'emubula oba okitegeera buli woobuza omuntu confidence oba ottabulamu bwe kubanga wano wayinza okuba wabadde alina okukola ki okutandikira so eri be basanga bwe baba bakuwadde omukisa okubaako gw'oyamba muyambi waaba ayambika then ate nammwe abaana abajja kidda kuddayo wali n'abamuwala abajjanga ekigendererwa kyekyo kakati kino ngenda kibagamba abasajja kalinga nkati kakibiri okoleza katya nga kaakirawo ate abakazi sigiri okwata akaveera noyiwako amafuta n'okoleeza neera negaana okukwata nogende wa neighbor n'ofuna n'osaba omuliro ate era n'owujja bwoti lwakuba ekwata bubi nnyo so kakati gwe ojja kujja ku musajja osomooza ivanike kabiri kati kakibiri kakya akwatirawo ate aba takyabijjukira kiri kiba kiwedde kyokka engeri gye kakwatirawo n'okuzikira kazikira ki mangu kati gwe ojja kuddewo otandika okunyigira abantu gundi yankozesa naye nga obuzibu bwandi ne batandika na ku mulimu yali ansuubiza omanyi ku kapeti awo basuubiza ebintu bingi nnyo ngenda nakuteekamu kino ekifo kati oyinja mugoba gundi ngenda mugoba naye bambi nga babalimba ekyokubiri era kiri kye twabagambye nti bannange olaba kezo oyinza obba nga oli muwala mulungi era nga musajja yandikwegombye naye ekibuuzo kiki ekiyinza okuziyiza abakumalako emirembe bukozi then ekirala nga tugenda mulimu n'abantu ngereza kati ku basawo nti baleese abasawo buto bwakava ku medical school kati ye boss ali mu kifo ky'obwa boss n'agamba gundi yalina kukola night shift because wamanyi wajja okukola ki omumufundiza kale naffe abalenzi kati kunyumizeko kye nayitamuko ani yakkabasanya